When you see a rat laughing near the cat, just know there is a hole nearby. Bw'olaba ng'emmese ng'esekera kumpi ne kapa, omanya waliwo ekinnya okumpi awo ekigiwaga, singa giba giwunye mwegenda okuddukira. Muziraba zino emmese essatu, emmese ya Umaru Kisekka, n'emmese ya Sadamani Makebe, n'emmese ya Afulandan. Kati waliwo n'emmese endala eyazeegaseeko bagiyita simanyi faadi biki. Ezo emmese essatu ziyina ekinnya ekiziwaga, kyova olaba muziraba zisekera kumpi ne kapa. Ekinnya ekyo kya NRM. Amanya Sulabikuta Mukiragwa nti buli sawa guba gwewuuba, mutabanyi wa Mama Kasule. Ate nga ndi luba lwa mbuzi terukoma kwegaaya. Tambuza video, likinga, commentinga, sharinga, stitchinga, repostinga. Jitambuze esobola otuuka ku zino emmese essatu generally. Umaru Kisekka, Sadamani Makebe ne munnammwe Afulandan mwe mubanga struggle balemye banange muveemu. Mumanyi lwaki mbagamba muveemu? Before struggle mwalina content wammwe gwe mukola. Sadamani Makebe walina wane ekikazi kye ekikadde nga mubeera okwo ku live ne musinikira okwo ebinnyo n'ekikazi kye ekyakuusiira ebinnyo ekikadde nkijjukira bulungi nga mubeera hey baby kiss me mwogo omuviiri gwo. Sadamani Makebe ate kati gwo tuli kumpi tujja kukuba taxini Maxado mu manyuma. Ate nammwe abantu be South Africa mulimba nnyo. Nebulayo omusajja avaayo n'atukubira Kiwumaru Kisekka ekyo taxini Maxado mu manyuma nga kiri eyo mu Uber yakyo. Oya Afulandan ni mbwa, kyovola bazanyisa mbwa. His minor yasomera wa. Akola mulimu ki? Mwebye ebise. Eyo mbwa gasiya. We mubanga struggle balemye mu abantu basatu. Oli Fadi yes muinaako buzibu. Fadi yasomera wa. Ani amumanyi, oyo tetumumanyi. Kati zine mmese essatu. Mmese mmwe essatu. We mulabanga struggle bamenya, mwetikkula emigugu. Olaba Yesu ye yeetikka ebipoligo by'abantu n'abyejjako. Kati ate mmwe bajega. Nkoko enyera mutunzi. Mbwa za ku kyalo. Mmwe bajega. We mulabanga struggle balemye. Mugikwate mugisuule wali mutambule mugende. Mwali adda. Muloza tetumanyi nti mwali 1.5. Mwe ba Umaru Kisekka, Sadamani Makebe ne Afulandan wamu. Mulekera okukakkanya kati rob Joweru Ssenyonyi ye yaleese etteeka eryo ye yali baze kati yakoze eki. Muli okwo musinika mannyo progressive deep politics Afulandan akitegedde gamba Sadamani Makebe. Mulinga n'ebyenkwawa kati kambabuulireko mmwe tetugenda bawa buddembo wano ku media. Gwe tusanga gwe tukuba taxini Maxado. Mu manyuma gwe tusanga gwe tukuba taxini Maxado kuba mmwe mwatulaga nti mutegeera ate nga muli basiru. Tubaga bannayi buli kimu kiri ne mulaga nti mubitegeera ate ne musirwala. Mu Baganda bafa balwana ku internet muli basoja naye soja atayina kumanya soja apakuko obupakusi amaliriza ate nga danger eri struggle yaffe. Zenchi bagamba bulijjo nanziramu nekibagamba nti ffe tuli bakozi bammwe ye mwe ba boss si mwe beka bali ku internet naye ne maama atunda kasooli ku luguudo buli muntu nga mwenna Uganda ye mukama waffe gwe tukulembera gwe tukolera. Mulina obuyinza 100 ku 100 okutugambako ku bigonzo bulungi n'ebigenzo bubi naye temulina buyinza kuvoola bakulembeze. Sebo mukama wange Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yenze musajjawo atudde ku mundu gye bayita anti-aircraft nga nsinzidde wano ekyaddondo si walala. Emundu eyo ngituddeko okumala emyaka 47 plus nyina mu myaka ameka 5. Nti tewali kipya kyoyogedde nga sikyogerangako. Ensonga gy'olambuludde nagyogerako dda. And eno message omukulembeze gy'ayogeddeko oba Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayogedde oba gy'ayogeddeko yabadde tegenda ku yabadde tagiweereza Umaru Kisekka na Sadamani bokka. Message yabadde eri bakiyita batya mu luzungu yabadde ya bonna oba ya ffenna. Okay, discipline kintu kikulu. I'm very sure
musajja wange General Umar Abubakar Sadiq Mohammed. Only Foster General. That one tewali kubuusabuusa. It is either you like it or not. Umaru is a General. Okay? Era nze bwe mba mpabula General munnange sikifunamu ndowooza yakubiri. No. Kakati mwana wange Sadamani. Okay? Mbadde nkyabagamba nti mu magye tulina discipline. Mu magye tufollowinga nnyo rank. Mu magye tufollowinga nnyo order. Order ni order. Order eba order. Oba ogenda kulya kibala, oba ogenda mu cake and animal edition, siniyawo n'akugamba ekigambo tokiddamu. Abatakusaba abeera alagidde. Kati nze kambuulirire junior wange ne ba junior bange abalala akakadde kalamba, senior ajja kupiikinga muki ekyokola. Sadamani omulimu gw'okola mulungi nnyo, ate tetuyinza kweyuliza bitoji wano nedda. Naye oli ajja kubuuza ate lwaki message ogireese wano nedda, because n'omukulu we yabadde ayogera teyagenze mu inbox, yayise ku mitimbagano ffenna tufune obubaka. Akaliro kabeere katono. Okay? Olunaku olumu ojjukira live gye twaliko nga tuli ewa generali omu, ne mbagamba decision ezisinga omukulu abazimanyi, just abasirise busirisi. And I have this tendency nti omuntu wemba musanze mu business ye nga nze namujoyininga nga nkimanyi superior wange, ninda nnyo decision ze, ninda nnyo ekigambo kye kisembayo nze nga sinafulumya kyange, because osobola okumesinga up ng'omukulu abadde adde eno gwe n'ogenda eno ng'ekyabaddewo. So please, eno message njisindikira buli mulwanyi yenna. The reason why we are tested and trusted, it is because topapa nnyo. Omukulu agambye omulwanyi atalina mpisa, you can end up ng'oli buzibu ate eriffe. Esasa okubeera mu chamber, it is okay. The problem is toyangu wakwata ku mmandu, so oba gye bayita trigger mu luzungu. Liteeke mu chamber, lindako next. Okay? Olumu tutekinga ne decisions bwe tubeera mu nsiko eyo nti bayinza okugamba nti yokya ate nga tukyalinayo abaana abakyajja. Nze nensalawo ne ngamba sigenda kwokya, kaninde abaana batuuke, then akatundu okyegedde. Okubeera omulwanyi, okuyita General, Lieutenant, Akina Kano, buvunaanyizibwa. Kati owekitiibwa Kisenyonyi kye yakoze, nze newolaba saaba muse kukuba nabadde nnyina okulinda. What is the next move? Era bw'akola kino omukulu akyogerako ki? Ontegedde? Naye buli wojja n'olaga nti nno gwe buli ekigwawo ojja kujoyingire osanyewo obusaanya. No, that is not how we do things. Simanyi oba kigenda yisa bubi abalwanyi bannange ba generali bakulutu ne ba private, but I'm telling you this because I'm tested and trusted. Gwe bw'oba owulira ng'onyigirizibwa mu kampani mwokola, please press exit. Boss mulekere kampani ye. Ffenna tuli mu struggle, but you don't have to be too much. Simanyi oba musajja wange mwagala nnyo. Tulina we twawukanamu, tulina we twegatta, but I know he's going to understand me. Ekisemberayo ddala bw'okolanga ensobi gikkirize. Nkaddemu, bw'okolanga ensobi gikkirize. Bw'oba wulya toyagala kugikkiriza, keep quiet. Ekyo kisooke kiyite. That is why ndwawo okukola, I rarely make mistakes. Ndwawo okukola ensobi, mpozi nga ngikoze nkimanyi. Because mu buntu osobola osalawo okukola ensobi ng'ogimanyi. I rarely make mistakes. Moso musaidi eno struggle eri sensitive nnyo. Omukulu bw'alonda abantu abo aba abamanyi. Era kyovola bagambye yagambye nti I communicate ku buli stage yonna. Kati gwe bw'ovaayo n'oyambalira Ssenyonyi n'omuvuma n'omufuula omwana omuto n'omufuula nga afumba obuugi, ensi ejja kutwala bubi because olina abakugoberera miliyoni 4. Ffenna tulina abatukkiririzaamu. Naye bw'oyokya oba ogenda kwokyesa bano abaana abali mu biyumba abali e Jordani, because for them bakkiririza mu ggwe.
era bona agamba Ssenyonyi mbwa naye ajja kujja agambe Ssenyonyi mbwa ate ku side eri batulabe nga abajega. So please akaliro kabeere katono. Yes, twagala nnyo kuba emmundu because obeera n'amasasi mu mmundu magazine webejjudde you feel like you want to fire. Owuli oyagala kuba ku masasi naye amasasi ago tulina ogakozesa we gasaanidde. Mosso si ku bantu abaffe. There are very many ways we tusobola handling ensonga kisajja kikulu ng'ate bali tebategedde Daniel Bako atobateeka mbisooto betulina oteeka mbisooto ffenna tubamanyi naye bw'okwata ababo kulanka ya Ssenyonyi nina n'omulala gwe neewuunyiza ali awo omwana erinnya lye lyannema ali awo Korea naye alina vidiyo gye yakoze alina obugerogere bwe bwakola obugero ate Ssenyonyi bw'obeera nga gwenkoko ekookolima n'eri amagi ate Kisubi n'agenda ku kyayi naye nga kiraga naye yabadde ayise. So it is bad. Ontegedde akaliro kabe katono. Bw'oba owulira bye tutambula oba ebigenda mu maaso tokkiriziganya nabyo struggle tokyagitegeera please press exit. Tulina emiryango egi tulina entry ne exit. Ate muwenye ekitiibwa abasajja abatudde ku anti-aircraft naye ng'ali mu Uganda. Nze siri Sudan ndi wano wenjituuliddeko essaawa yonna abasajja bakusootinga but we serve. Tetuli ku misaala gy'abantu. Respect kintu kikulu. Obugumiikiriza. Don't fire anyhow. Ba masasi mu bantu okuba gajja twaliramu abaana abato ab'embuto. I know you can understand my point. Tonyiiga but akaliro kabe katono. You see when we make these videos ezokwecyanga twakugamba tujja kutema embazi you get a lot of likes and views. Ekyo kya buntu. You get excited n'obuguma but don't. Ekigere kijje ku muliro kize side eno giya livo gisse mu nyuto. That is order. Ni order. Mbasisabye. Honorable Joel Ssenyonyi nkulamusiza. Era kansuubire nti kana akaseera kakusanze oli mulamu bulungi. Naye saagala nkulimbe mmayenze siri pretender. Siri mwabo abanakuwala naawe wabula ndi mukwebaza Allah tikana akaseera katyose ne katuukawo nga nkyali mulamu kubanga bano abantu abali mu kuyisamu eggaali ku intaneti nababalabula emyaka 2 emabega ne mugaana ne nkola vidiyo nga mbayita ku simu ne nkubira SG ne mugamba SG tukole ekiwandiiko bano abantu tubagambe nti be bakola byabwe tetubakubye mu struggle naye bye bakola tebakiikirira kibiina mwagana Wekitiibwa Joel Ssenyonyi n'okufuluma Parliament tekyabadde kiki kabadde kazito ka bivumo byalesebwa bweru neyebuuza bwesigala mu Parliament eno kikyenzizaako wallahi tekwabadde kusalawooko naye bwe tugenda otambula nabagamba nti abaana speed kwe bavumira abantu ya speed nene tuluzinga credibility buli kanaku temwampuliriza naye kinyine banvuma kati Wekitiibwa Joel Ssenyonyi kana akaseero kasanze oti muwulirize bannayuganda bakomedi bena muwulirize bano abaana tebali mu kuvuma Joel Ssenyonyi bali mu kuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakyabikkirirako ne wallahi bagenda kujjako akabati Al-Karib. Muwulirize omuntu ali mu kuvuma Joel Ssenyonyi asobola okukozesa ebigambo bino mutujjeeko akamanyiiro si mmwe musaanidde aba muyaddeyaddeko ng'omubi omweru tugamba abantu amazima munaasobola okugalwanyisa mmwe mutumanyira mutusasula sente ze mujjayo sente ze mufuna omuntu ali mu kulumba Joel Ssenyonyi asooka okozesa ebigambo ebyo muga bali awo wallahi kino nkibagamba comrade era nga nkiddamu tibano abaana damage tibagenda okuleka ku kibiina egenda tukostinga emyaka n'emyaka nga tugenda kugizza buli kanaku tufiirwa abantu baana bavuma Sheikh Salim Bosa sajja munaddiini olwa statement gye yakola emyaka 2 emabega ne bavuma ne bamuliisa embizi n'okukwata maama we sajja yankubira essimu ng'akaaba wallahi
kubanga bano abantu basetingawo internet yaabwe kobaanukula nga bavuma era kyekyaleetedde Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi okufuluma parliament. It wasn't planned. Tebabalimba naye yagambye n'afuluma ntya naye golowooza singa Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi nga mwakola ekiwandiiko ne muvayo ne mugamba nti bano abantu abavuma abantu tebakiikirira kibiina kyaffe tebakiikirira kibiina kyaffe wali badde okolera ku puresha wafulumye parliament olw'ensonga ebivumo byali bikususseeko ng'ate ng'olowooza nti bw'onoofuluma parliament bijja kukendera statement emu just obayita babuloga bakuvumye okwagala okwambula engoye. Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi siri naawe tebakulimba sisobola nakuwalirako wabula nze ndi musanyufu nti bano ate bakyavuma abantu ate kino mukikkirize bano abantu bali mukuvuma Joel Ssennyonyi bali mukuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ku speech gye wawa wallahi bali mukuvuma president naye bakyamubikiriddeko kati wano wetulaga wallahi bagenda muvuma nga bajjeeko engalo tukyalina bwakadde akatereeza kiwandiiko oli spokesperson mugambe nti bano abantu be bakola byonna babikolanga bo ne mugana okubanga mulina control ku internet tanso kola ensobi olwokuba internet babavuma ne mukkiriza bano abaana bakontrolinge parliament number bakontrolinge organization number bakontrolinge ekibiina ekikulya opposition mu Uganda tugenda okubanga tutambulira. Wallahi nze ndi musanyufu nabagamba ne mbawoninga mwe mulowooza muli safe nnyo olwa muliraniganya omukulembeze kama tudintudano wallahi billahi summatallahi buli muntu agenda kukomba ku baana bano kubanga nze nakibagamba aniko batavumye kati usabe bali okuvuma president tuli bagezi tulaba babikirirako ne mutujjeeko akamanyiiro tubyogere temutusasula oza bali mugamba nti wallahi Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi okyalina wakadde akatereeza ng'okyali mu ofiisi eyo eno damage gy'ogenda okulekawo ku kisanja kyo egenda tukositiga bwe mutavaayo ku stopinga kino ensijje mutastopinga abaana bano wallahi mugenda tuka akaseera nga temukyabasobola ate wane batuuse n'ebigambo bibafuluma wallahi mulitujjukira. Umaru Kisekka bwe bibanga ebigambo byoyogera nga olumu oyagala bigamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze waffe direct naye nga ogezaako biyisa mu loopu nakyo kyogere kubanga osusse ekyamazima osusse bwe kibanga sitwago tugirimu bangi nga naawe ositwagolinga naye lwaki gwe abavaayo okulaba nti bakola okuba nga balina ettafaali lye bagatta ku sitwago okusinga obeetikka nnyo. Nze nalaba Sami wano ng'avaayo akola ebintu ebiraga munnankyukakyuka omutuufu byalina ebimu okukola naye Sami bwe yavangayo okukola ebintu ebyo Umaru Kisekka yagamba ng'oyo mbega wa Museveni oyo akolera Museveni kyokka bw'ovaayo ng'oyogera bwogezi Umaru Kisekka avaayo n'akugamba ekyo tekimala olina okuteekawo embeera eraga nti ositwagolinga oba oli mu sitwago kakati bw'alaba akoze agamba oyo akolera Museveni tasobola kuba na kamera n'aba ng'akolera simanya gavumenti ya Kyagulanyi kati ate bw'otabikola nti oyo talina kyakoze okwogera obwogezi tekujja kumala nenoonya omuvubuka ono neŋŋamba lwaki abakola okumusingako mu sitwago abalabanga abalabe. Joel Ssennyonyi bantu bameka b'ovuddeyo boolaba bamukubamu ebituli kubanga twalaba Mpuuga wano ebituli ebyamukubwamu nga n'omwana omuto asobola okukitegeera era ffenna ne tujjamu okwesiga Mpuuga ng'ate kituufu kyali ku kinnaakyo bye yakola twabiraba nga n'omusiru asemberayo ddala agamba Mpuuga tasobola kuba mu sitwago ekyo ne tukitegeera naye njagala ombuulire ki ekikubya Joel Ssennyonyi omusajja ku bintu by'alakoze bino by'omulangira ebya ssente ezo ssente ziri mu mateeka ffe tujja kuwulira nti Joel Ssennyonyi alina ssente zaalidde ezitali mu mateeka ez'omuwi w'omusolo tujja kunvaayo tunyiige tukitegeera bulungi nti ezo ssente ziri mu mateeka ziba zirina omuweebwa tabbye enzibe nga Mpuuga ye bwe yabba obubbi Mpuuga okubba obubbi era twavaayo ne tugamba si kituufu ne waawuliddeko ku kya Joel Ssennyonyi nti alina ssente zabbye
etugamba nti zo zabbye tezibadde mu mateeka zifuna osooka oyogere ozimba omutima oyogere ebya ebigambo Umaru Kisekka bye yalaze n'okola vidiyo ng'oli munyiivu nnyo nga togikolerangako na Museveni gwe twagala kujjako gwokola otya vidiyo ng'oli munyiivu nnyo okusinga vidiyo gye walikoledde Museveni sawa zino buli omu gwatunulidde nti kyekizibu naye nga gwolaga nti Joel Ssennyonyi bannansi abali ku gulawundi gwe balaba akoze ekyenjawulo ne gwe yagala tuga nti gwaye South Africa gwasinga bannansi abali ku gulawundi abamukkiririzaamu kubanga tetujja kugaana nti asobola okukola ensobi abamu ne batagiraba naye oyagala tuga nti bannansi abali ku gulawundi bonna tebaalaba oba tebategeera ebintu ebisinga temukulembezanga nnyo bigambo byammwe kuba nti bye birina okutambulirwako ekizibu Umaru Kisekka kyalina nti ayagala nnyo okulembeza ebigambo bye biba bitambulirwako ensonga eno ebiseera ebisinga nze ndaba Umaru Kisekka akuba n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tayagala kwogera linnya ogamba otya nti omulabe gwe tulwanyisa waali tomwogerako weetisse bantu bali mu struggle ndero n'akuba musajja wattu zaake musajja wattu agezezaako okubonabona mu struggle muno naye ng'abalenzi bamulemeddeko zaake wamusindika kukola kyennyo zaake nno omulimu gwakola ogw'okuteekawo embeera eyo gw'oyinza okulondebwa ne kuba MP n'obulawo n'ekyokola nga oli osiriise busiriisi zaake nga bakubye zaake olowooza yayagala amatama bagakube buli kaseera naye musajja naye afuba okulaba tamala tasobola kumala omu era embeera ne bwagiteekawo era awunzika alemereddwa lwa nsonga tasobola kumala omu bannange bino ebintu si byakweyawulamu bino ebintu si byakuba bannaffe boolaba abali mu struggle beegasse ku struggle teri bannansi baavuddeyo bakubyemu bituli nti awo tusi waffe naye ate gwe oyagala ate tumwetikke tutya omusajja akulaze nti ali ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze waffe amuli ku kiddo nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze waffe yavuddeyo n'amuyozaayoza ku kye yakola mu parliament naye ate gwe oyagala tulaga nti gwe mutuufu mu ebyo ebintu mu ebyo ebigambo byewasoose okumugamba gwe eba yakugambye oba yabagambye nti muli babuloga ekyamazima Kisekka oyagala kitiibwa ki ani yasoose okuyisa munna amaaso mwavayo wano ne Sadamani Makebe ne muvuma lopu abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.